tukwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalu nga tukyagendera ddala mu maaso n'emboozi yaffe eya Guluma Yaguzza. Ku mulundi guli twaleka Ziwambaza akwataganye n'omuvubuka Yona Magambo eyali anoonyezebwa poliisi ng'ateeberezebwa okuba nga ye yali azizza omusango gwa Naggomola. Twongera okwebaza mmwe abawuliriza, abatusaba emika egibagiddako, nammwe abasharinga ne bannammwe, Namutebi Brenda, Ivan, Shibra, Soobirya Ssekanyonyi aka Faisal, bambi tusiimira ddala. Tugenze mu maaso n'olugero lwa Guluma Yaguzza. Ziwambaza omusirikale bwe yamuyimiriza ne gumutojjira mu nnaswe n'agamba mu mutima gwe nti kasooka neewarawala leero luno sibawona. Yasiba mmotoka n'eyimirira. Mmotoka olwayimirira bw'eti omusirikale n'asembera ku luggi lw'omugoba. Ziwambaza yabuuza n'obukakamu nti kiki ssebo? K'omusirikale nti tulina omuvubuka gwe tunoonya gwe tuteebereza okuba nga yasse mukama we. Ziwambaza nti Ssekirango nakiwulidde nkyaleero ku leediyo. Omusirikale kw'okwongera n'agamba nti omuvubuka yadduse, tulowooza nti ayinza okuba nga akutte ekkubo lino. Ziwambaza n'abuuza nti olowooza wa kabi? Kyentegeeza nti olowooza alina ekissi oba okuba nga mutabufu wa mutwe? Omusirikale yaddamu nti ekyokuba omutabufu w'omutwe oba obutaba, ekyo sirina kyenkimanyiiko, kyokka kyemmanyi nti wa kabi nnyo. Yakubye mukama we ku mutwe n'amutta. Ziwambaza kwe kubuuza nti ye afaanana atya oyo omuvubuka? Omusirikale kwe kuggyayo akatabo ke n'asoma mu lwatu nti Yona Magambo wa myaka 17 oba 18, wa nkoba bbirye, mutono, obuwanvu bwe bwa kigero, atera okwambala empale ezimukwata kapati n'engatto eza lusejjera. Enviiri z'omuvubuka ono za kakupe era atera okuzikuba na sunsumaza mu maaso. Mutono mu maaso n'akayindo ke kalaalo, ayogera asabuliza ate nga bwananaagira. Alowoozebwa okuba nga asibuka mu bitundu bya Nkole oba Kigezi, era oba oli awo kati agezaako okudduka ng'adda ku butaka gye bamuzaala. Omusirikale bwe yabbulula amaaso okuva mu katabo kwe kubuuza Ziwambaza nti otulabidde ku muvubuka afaanana bw'atyo? Ko Ziwambaza nti bw'akakeerera ndabye abavubuka ntoko abafaanana ng'oyo gw'onnyonnyodde. Kisoboka okuba ng'omu ku bo y'oyo gwe munoonya, naye olw'okuba mbadde sinnamanya ku bya muyiggo gwa muvubuka oyo gwe mwagala, saafuddeyo kubeekaliriza nnyo na kubekkaanya. Omusirikale kwe kuddamu nti kale weebale byonna by'otutegeezezza. Bw'obaako w'omulabye eyo gy'olaga, tolonzalonza okutegeeza poliisi yonna ekuli okumpi. Ko Ziwambaza nti kale nja kubategeeza. Olwasirisa ekyo n'akoleeza loole n'asimbula mpola. Omusirikale gwe yali ayogera naye yasiibula nti tambula bulungi. Omusirikale omulala yali ayimiridde awo nga tanyega, ate kwe kumuyimiriza nti sooka oleke okugenda. Lyali ssajja gwagguufu nga lyaddugala bezigizigi ng'enziiziiri. Ziwambaza yali afuuyirira akanwe obutamwaza. Yabuuza mu ddoboozi eryetoowaze nti kiki ate mukama wange, obudde nga bumpitako? Mbadde njagala okutuuka Embalala nga sibunnawungeera, naye bwe ndiisibwa bwe nti sirowooza nga nnaasobola. Ko omusirikale yamuyimiriza oluvannyuma nti tofaayo, tetugenda kulwa, tusumululireko emabega tulabe ebiriyo. Ko Ziwambaza nti ate lwaki? Omusirikale kwe kuddamu ng'abadala nti si kulwa ng'omuvubuka gwe tunoonya yekkumye emabega n'atusimattuka. Era amangu ago abasirikale bombi ne bagenda emabega wa loole. Ziwambaza yali mu kaseera kazibu nnyo.
ak'okutetenkanya by'anaalimba kuba yali amanyi nti Yona Magambo ali mabega ku loole ate ng'abasirikale yali abamukisizza. Yajjirwa ekirowoozo ekigamba nti oba adduke. Ate n'alaba nti loole yali teyinza kudduka n'ereka Kadenge. N'alowooza nti loole agireka awo ttayo, yaayo ky'omusubi nakyo n'alaba nga tekigasa. Gwe nga n'abitebya atya ewa bakama be nti mmotoka agireseewa. Ye nga n'agumaza mbiro. Gwe wamma amagezi ne gamwesiba ng'ayombera gy'asaka. Kyeyava asalawo okuguma naye nga si yaguma kuba essango lyali ayolekedde lyali ddene. Gwe ssebo okukweka n'okuyamba okutolosa omuntu weetaagibwa poliisi, okugirimbalimba n'okugibuzaabuza ng'eri ku mulimu gwayo, ze kuba kuzza gwa Naggomola. Yali akyasala entotto, ekirowoozo ne kimujjira nti bwe bamulaba lwaki tamwegaana nti ye tamumanyiiko era tamulabangako, era nti ne loole yagiwalampye ye tamanyi, n'obwedda avuga loole nga tamanyi nti mabega eriyo omuntu. Ziwambazza aba akwata bw'ati ku munyolo gw'oluggi lwa mmotoka ggulewo, omusirikale kwe kukakalala nti owange leka kutulwisa. Gwe omuntu oli mu bwangu toyagala kukulwisa, ate gwe tojja kutulaga bye twagala kulaba. Amameeme gaasooka ne gamukuba n'entegetege ne zimufamba, naye oluvannyuma n'aguma Masajja n'agenda n'asumulula ettundubaali eryali ku loole era n'alibikkula, abasirikale basobole okulaba obulungi. Okugenda okubikkulawo ettundubaali ng'abasirikale balaba bidomola by'amafuta bye bitindise okuviira ddala ku luggi okutuukira ddala ku ntikko ya loole. Baakeberakebera nga tebalaba kirala kyonna okuggyako amafuta. Omusirikale yali amuyimirizza oluvannyuma kwe kumugamba nti kale ssebo sibawo ogende, naye bw'olaba ku muvubuka afaanana oyo gwe tukunnyonnyodde tolonzalonza okutumya ku poliisi yonna ekuli okumpi. Ziwambaza yaddamu nti kale ssebo, n'azzaawo ettundubaali n'alisiba bulungi, n'asiibula abasirikale n'ayingira mu loole ne yeggyawo. Bwe yasimbula yasiiyikira ddala omuliro era teyatunula mabega okutuusa ng'avuze mayiro nga 20 ng'amaze n'okukakasa nti abasirikale be yali asumattuse okumuyingiza ekitimba baali tebamuwondera. Kwe kuzza loole wabbali w'oluguudo n'agiyimiriza. Loole olwayimirira eti yagibuukamu bubuusi ne yeekwakkula ng'adda emabega waayo. Yasumulula ettundubaali n'aliwenjula ng'alizza ebbali, n'amagamaga Magambo nga tamulaba. Ekyavaamu n'alinnya waggulu ku loole yeetegereze ng'era talaba muvubuka waali. N'asoberwa. Ebyo ebikutiya bye ebyabeeranga ku loole nabyo yali tabikubako kimunye. N'atunula mu buli kalikonda ng'era talaba muvubuka we yeekwese. Ddaaki nga Ziwambaza n'ebyokunoonya anaatera okubivaako ng'alaba akasongezo k'ekikutiya nga kalingiza ng'ettundubaali bwe lyali likomye okubikkuka. Magambo bwe yawalampa emabega ku loole kwe kusensera mu kanyomero waggulu ebidomola by'amafuta gye bikoma, ne yeeyayira eyo ebikutiya ne yeebaka. Teyayagala kwebaka ku luggi awaali omwagaanya ng'atya nti loole bw'eneesuukunda oba okugwa mu bisirikko ebidomola by'amafuta biyinza okuwanuka waggulu ne bimukkatako. Ziwambaza yamwenyaamu okulaba ng'abasirikale omuntu gwe badde banoonya kyenkana abadde ku nnyindo zaabwe naye ne batasobola kumulaba. Yasembera awali ekikutiya. Magambo yali yeebase nga tamanyi na biri ku nsi era kyali kirabika ng'eby'abasirikale okuyimiriza loole n'okugifuuza yali tabitegedde. Ekirowoozo kyajjira Ziwambaza amukangisa alabe bw'atekena. Kyeyava ayogera mu ddoboozi ekkangufu ng'amukangisa nti poliisi, 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 ffe tukulagira, vaayo mangu gye weekukumye, tukulaba oli mu bikutiya. Eddoboozi ejjegemevu lyaddamu nti kanzije ssebo. Amangu ago Magambo n'akkunukayo. Bwe yalaba nga Ziwambaza yabadde amukangisa kwe kumugamba nti gwe mbadde ngamba nti abasirikale ba poliisi. Yali atidde nnyo nga n'eddoboozi lye likankana. Ko Ziwambaza nti nze mbadde njagala kulaba bw'ogigumira. Magambo kwe kuddamu nti onkanze nnyo, mbadde ngamba nti obwange bukomye, y'omanyi ndoose.
Ziwambaza mu kwewuunya okungi yabuuza nti kiki ky'ogamba nti obwedda obadde weebase? Ko Magambo nti yee kuba nno okwebakaabaka naye mbadde mu mattansejjere ne ndoota n'okuloota nga basirikale ba poliisi bafuuza loole yaffe. Ziwambaza kwe kuddamu nti oloosa ebituufu, mu mazima abasirikale bannyimirizza loole ne bajaaza. Magambo ne yeesasabaga nti lubaale wattu nga mpise ku lugwanyu, si katabanjoole bannyingize kabulamuliro. Ko Ziwambaza nti si ggwe wekka, nange nze nnyini mpise ku luti, baba kukuzuula ku loole ate nga mmaze okubatimba bbula nga bwe sinnakukubako kimunye, simanyi ate bwe nandibitebezza. Magambo kwe kuddamu nti nga mbadde nkakutyabidde, nga wandirabye okukula ng'obwemage, lwaki se wamaze ganvaamu okusinga ggwe okwesuula mu ntata ng'olaba? Ko Ziwambaza nti kuba nnimo okubuusabuusa nti ggwe wakoze ekyo poliisi kyekusibako. Magambo kwe kubuuza nti bagambye nti mukama wange yabagambye atya? Ziwambaza kwe kuddamu nti mukama wo talina kye yabagambye, n'olwekyo tewali. Magambo yali tannamalayo byayogera. Ziwambaza n'amusala ekirimi n'agamba nti kuba abasirikale ba poliisi bagenze okumanya ebimufaako nga yalamaze dda olw'ezzira kumwa. Magambo kwe kuddamu mu kutya n'okwewuunya okungi nti yagize eki? Musajja wattu ngalonsa yafudde ki? Saamusambye nnyo kiyitiridde. Ko Ziwambaza nti kirabika teyafudde lusambaggere wabula ekiggo oba kabe kasinga okugulu kw'emmeeza kwe wamukompodde ku ssekalootera kwe kwamututte ekaganga. Magambo mu kwewuunya okw'ekitalo yabuuza nti ekiggo oba okugulu kw'emmeeza? Nkwetta, nze sinnamukubisa kiggo oba kugulu kwa mmeeza, era obutakulimba nze saamukubye nako ku mutwe, nze nnamukubye ebikonde mpozi n'olusambaggere. Ziwambaza kwe kumubuuza nti okakasa tewamukubye ku ssekalootera? Ko Magambo nti nkakasa. Ziwambaza kwe kuddamu nti n'olwekyo mbadde mutuufu obutabuulira basirikale, tugire tugende. Obudde bwenyodde nnyo, si tulwa kutuuka Mbalala matumbi budde. Tulina n'okunoonyereza tuzuule omutemu yasse mukamaawo, awatali ekyo tojja kuba na mirembe na kutambula nga weetaaya. Magambo nga yenna atongojjedde yaddamu nti n'okutya ntidde, bano baagala kunsibako matugambuzi kundiisango. Ziwambaza kwe kuddamu nti era nze mu kulaba kwange baamaze n'okumala, kati okusobola okubasumattuka tulina kuzuula mutemu ne tumubalaga. Magambo yaddamu nti ekyo kyennyini naye tunaamuzuula tutya? Ko Ziwambaza nti ebyo tunaabirowoozaako edda, naye kati tusaanye kuvuga, olugendo tukyalina luwanvu nnyo. Ddayo emabega gy'obadde weebase, si kulwa nga tusanga abasirikale abalala abaaza. Bwe tuba tubasanze osirikire ddala, bwe baba tebannakulaba tobeeraga. Magambo yalinnya emabega ku loole n'asensera mu kanyomero gye yali yeebase n'asirika. Ye Ziwambaza olwamala okuzzaawo ettundubaali n'okulisiba obulungi nga loole agigwa mu mitambo ng'eyira, ng'etandika kuwemmenta lugendo, yavuga ndiima ng'emmotoka egenda ebuukamu n'ebibanda. Be yayitangako ng'aleka bakutte ku mimwa nakwewujja kafuufu, n'abandi nga bamunyeenyeza mutwe. Magambo naye emabega gye yali gumutujjira munnasswe ng'agamba nti endiima Ziwambaza gy'avuga tekke mirembe, era ng'ekiseera kyonna alindiridde kuwulira loole bwe yeedomya naye kennyini kugenda abaatusooka gye baalaga. Naye Ziwambaza lwa mmotoka kugitwala kasiribaggo, emikono yali nkalu nga teyugayuga era nga talabankanya birowoozo bye yadde amaaso go gajja ku kyakola. N'olwekyo abaali batya baali batiira bwereere. Yagenda okwerula bw'ati mu Mbalala nga n'enjuba egolooba. Teyateganyizibwa abasirikale balala. Loole yagizza ku bbali n'agisiba n'assa ekikkoowe. Ekitundu ky'olugendo kye yali yakamaliriza kyali kya katuubagiro era kyamwewanisa nnyo omutima.
Lole yagibuukamu ne Magambo n'akunukayo emabega gye yali yeekumye. Oluyala lwali lumusakata era nga mu kiseera ekyo nga ne lumonde w'akawuzi bamulagamulage, Ziwambaza yali ayimbye obukoowu n'enjala ng'atambula asottoka busottosi nga n'ensowera agigobesa lulimi. Ziwambaza olw'okwagala okukekkereza ensimbi yatambulanga ne sitoovu n'akaseffuliya. Bwe yatuukanga mu kifo ayagala okuwummulirako ng'atokosa emmere ye oba obuugi ng'alya oba ng'anywa ng'awummula. Ne ku luno sitoovu n'akaseffuliya ke yali atambudde nabyo. Badda ku bbali ne bafumba obuugi. Bwe bwajja n'awa Magambo siringi 2 agende aguleyo omugaati ku maduuka. Magambo yadduka za mbwa okutema n'okuzibula ng'akomyewo nga batandika okwepiika obuugi na kuvuunyuula mugaati. Akasaka k'obuugi we kaggweeramu nga bombi babwegedde bulungi n'akatuuyo kabakka. Bwe baamala okubwegera nga Ziwambaza batukuze eby'ensonga z'Amagambo. Yamubuuza nti, "Mukama wo ye yafudde gwe mu kulabako abadde n'abalaba bayinza okumukola akabi?" Magambo yaddamu nti, "Leero nno nze abadde tatambula nandimanyiddewa. Nange mbadde mpulira byogere ng'engalabi ya Nnyanzi. Naye okusinziira ku matu bye gabadde gandeetera, abadde n'abalaba entoko. Obaddewo omusajja eyawasa eyali mukazi we, mbu ng'oyo bali kabwanango, era nga buli omu tasala munne mu maaso." Ko Ziwambaza nti, "Ate kankusala ekirimi. Omukazi oyo yali muka Ngalonsa yanoba bunobi yekka oba Ngalonsa ye yamugoba? Nandiki baasigula musigule?" Magambo kwe kumuddamu nti, "Baagenda okwawukana nga nze sinnatandika kukola mwa Ngalonsa, naye nawulirako mbu omukazi ye yasookereza ne yeeronda nga buli lukya, ne yeeronda ng'obukya buli kakedde. N'ekyavaamu kwali kusiba ngugu n'agenda, mbu waayitayo ebbanga lya mwezi nga gumu n'afumbirwa omusajja. Oba baali baateesa dda n'omusajja eyamuwasa tewali amanyi. Oyo omusajja ng'okyamutadde ku bbali eyali mukazi we naye babadde tebalabagana. Waliwo n'omusajja gwe yali azaamaanya ensimbi, oyo nno yatuukako n'awaka nga azze okubanja nange ne mwerabirako n'agange. Ngalonsa yamwekweka. Omusajja n'addayo ewuwe ng'awera nkolokooto nti bw'ataazimuwe ajja kumulaba akamufaamu." Ziwambaza kwe kuddamu nti, "Musajja abadde bubi." Ko Magambo nti, "Ate nno si abo bokka, mbu waliyo n'omusajja gw'abadde ayagalira omukazi era mbu olumu ebifuba byaba buguma." Ngalonsa ne bamulirika emigobante egyamwosa n'omuliro. Waliwo n'olumu lwe yakomawo eka ng'ayina enkufu ku kyenyi nga n'emimwa gy'atise gyonna gittulukuka musaayi, akabonero ak'enkunala akaalaga nti baali bamufuntuddemu. Ziwambaza kwe kuddamu nti, "Wamma abadde n'abalabe bangi. Kaakati obuzibu obutwolekedde bwe bw'okulingiriza abalabe baabo bonna n'abalala be tutannamanya, tuzuule yamusse n'obukakafu obulaga awatali kubuusabuusa nti oyo ye mutemu. Awo nno lw'onoofuna w'omirira ku dduso, naye awatali ekyo kijja kukubeerera kizibu kwetakkuluzaako omusango guno. Ate osaana okimanye nti guno omusango gwe bakusibako gwa nnaggomola era bwe gukukka mu vvi ate nga tolina w'oguwonera, nze nga bwe ndaba, ekibonerezo kuwanikibwa kalabba oba kusibwa mayisa." Magambo yali omweraliikirivu ennyo yaddamu nti, "Neeyongedde okutya. Tuuse okutugumbulira obwemage omutemu bw'ataalabike." Ziwambaza yamuddamu ng'amugumya nti, "Ensonga zo tuzikwase oyo ali waggulu, n'antalemwa atamanyi bizito na binene. Ky'oyita ekizibu akiwewula, n'ekitasoboka akifuula ekisoboka. Bw'oba ddala tolina musango nga naawe omwesize, tajja kukuvaamu. Naye bagamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Tulina okusitukiramu tubuulirize ku balabe ba Ngalonsa ab'olulango tuzuule wa gye baali mu kiseera omugenzi we yatemulirwa,
Osanga mu kubuuliriza okwo tugwa ku bujulizi obunaatutuusa ku mutemu. Magambo yaddamu nga yenna atongojjedde nti ky'ogamba kituufu. Ziwambaza kwe kwongera n'agamba nti kati nga bwe tumaze okweraba eri olubuto twewejjekeko katono n'oluvannyuma twambalagane buto n'olugendo lunaatutuusa e Kabaale ate oluvannyuma tutuubagire n'olugendo olw'amadda. E Kabaale se tujja kubandaalayo tusobole okutuuka e Kampala nga bukyali n'okutandika okubuuliriza. Ziwambaza yeebaka muloole mu maaso ate Magambo ne yeebaka emabega waayo. Awo nga mu Mattansejjere bwe baazuukukira ne bakwatagana n'olugendo olwabatuusa e Kabaale. Obudde nga bwe bwali bwa kiro bwali bunnyogovu bulungi nga n'ebidduka ku luguudo kumpi tekuli. Kino kyabayamba okudduka nga bwe baagala nga tebataataaganyizibwa. Zaagenda okuwera essaawa 10 ez'olweggulo nga Ziwambaza ne Magambo bataka e Kabaale. Weebale kubeera muwuliriza mulungi. Nyongera okutumirako Jane Barbara omulongo ne nyongera okutumira ku Johnson ne Deo. Mwebale kutambula naffe, mwebale kubeera bawuliriza balungi. Aweetaagwa okuwabulwa twaniriza. Tusisinkane ku muko ogwokuna.